Poliisi mu Kampala emirala ekutte abavubuka 9 ababadde bekalakasa olwaleero nga bawakanya banka y'ebyobusuubuzi ya KCB okuvujjirira omulimu gw'okuzimba omudumu ogunaatambuzanga amafuta okuva e Hoima wano mu Uganda okugatwala e Tanga mu Tanzania. Abekalakasa bano bagamba nti eky'okuzimba omudumu guno kisaanyaawo obutonde bw'ensi era nti gusaanye okuyimirira bunnambiro. Abakwatiddwa bonna bayizi ba Kyambogo University babadde bekalakasiza mu bitundu ebya Lugogo bypass ku luguudo olwo mu division ey'e Nakawa. Kitegerekese nti banka eno yataddemu ensimbi esoba mu bukadde bwa $5 okuzimba omudumu gw'amafuta guno abayizi kye bawakanya. Gavumenti yatandika ku mulimu gw'okuzimba omudumu ogwo oguweza kilometers 1443 ogusuubira okwemmenta obukadde bwa $3.5. Bano bakwatiddwa poliisi y'Ekirabo era bakuumirwa mu kaduukulu kaayo gye basuubira okujja batwalibwe mu kkooti babitebye. Omwogezi wa poliisi mu Kampala emirano Patrick Onyango ategeeza Kyabasa nti bano nno bavunaanibwa okwekalakaasa nga tebasusse kufuna lukusa. Balekerawo okuteekamu ensimbi, kusigamu ensimbi eri ku ensimbi y'okulaba nti ey'okuzimba omudumu gw'amafuta okuva Kikuube paka Tanzania. Nga bagamba nti waliwo obuzibuzibu. Bano kati bakumiddwa ku poliisi ya Kukira Road nga bamaze okubagulako omusango. Naye badde tusaba nti oba wagala kwekalakasa mu ngeri yonna, badde tusaba tegeeza omuduumizi wa poliisi, ng'omaze okutegeeza omuduumizi wa poliisi akuwe olukusa ogenda okwekalakasa. Si gwe gusoose nga abeekalakasi bakwatibwa mu kwekalakasa okuvumirira omudumu gw'amafuta ne gye buvuddeko poliisi yakwata bannansi ba Belgium abaali beekalakasiza mu bitundu by'ekkololo ku nsonga y'emu. Bannakibiina ekitaba abagoba ba takisi ne bannyinizo mu kibuga Jinja ekya Jinja Taxi Operators Association Gitowa bavumiridde ebiragiro ebikakali gavumenti byayisizza ku bagoba b'ebidduka abanaamenya amateeka g'oku nguudo. Bagambye nti ebiragiro bino omuli n'amateeka byolekedde okubalemesa omulimu gwabwe. Omwogezi w'ekibiina ekyo Orien Clark ategeeza bannamawulire Jinja nti minisitule by'entambula yandisoose okubasisinkana ne bawuliziganya okusinga okubibasuulako obusuuzi. Byagwamu amaanyi kale essaawa eno ffe tulina okwebeereramu okulaba nti tetukwatibwa okunywa omwenge n'ogenda okuvuga emmotoka, okukwata essimu ng'ovuga. Kale byonna tuteekwa okubyewala. Akabindo mu mmotoka excess, vuga endiima. Kale nze mbadde ndowooza twandibadde twebeereramu ne twewala ebintu ebyo, okwewala okusasula fayini kuba kuliko ebibonerezo by'owa fayini ate ne bakusiba bagatta byombi. Kale mbakubiriza abadriver mwenna mu ggwanga, si Jinja yokka nene mu ggwanga lyonna tubeere beegendereza nnyo okusinziira ku mateeka agazze, tuvuge emmotoka zaffe mu ddembe tusobole okwewala penalties ze batutaddeko. Amateeka agazze si ga muzannyo, amateeka agazze ga kutusibya. Amateeka agazze geetaaga kwegendereza, naddala sipiidi gye bagambye A3 mu bitundu nga trading centers, ebitundu nga amalwaliro, ebitundu nga banks, ebitundu nga awali amasomero. Tuteekwa okwegendereza nnyo okuba nti tuvuga sipiidi 3, tulyoke tuddeyo ku kinaana kyaffe ng'ovudde awantu ng'awo odde ku kinaana ku highway. Kale kyetagisa okwegendereza. Omu ku basaabaze asangiddwa mu paaka ya takisi Jinja Etiang Davis yaniriza enteekateeka ya gavumenti eyo, agambye nti baddereeva abasinga babadde basussizza okuvugisa ekimama. Akubisa bubise tatobola kumanya nti ono munange ndikujja kubisa lwano tusinkane ni munange. So amateeka ago gaida kuyamba Uganda, gaida kuyamba n'omuntu wa bulido, n'omuntu yenna atabanga ali kutambuza ebigere gamuyamba okuboneka nti omuntu abantu bali kufa bangi ino. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa era ekifuga kampuni za yinsuwa mu ggwanga Haji Ibrahim Lubega Kadunabbi asabye gavumenti obutaddamu kukkiriza kampuni yonna etwala bannayuganda emitala w'amayanja okuba ekyeyo nga tebalina yinsuwa kimalewo ebizibu by'abakuba kyeya abafuna obuzibu ne batayambibwa. Omusasi waffe Ssekajiji Augustus ayogeddeko naye.
Okusinziira ku kunoonyereza eggwanga lyafuna ensimbi eziri mu bukadde bwa $1 obusoba mu 600 omwaka oguwedde nga ziva mu bannayuganda abakuba ekyemitala w'amayanja, nga wano Haji Kadunabbi wasinzidde n'ategeeza nti kya bulabe nnyo okubanga eggwanga lifuna obutimbe bw'ensimbi okuva mu bantu abo, naye nga tebalina nkola eyinza kubataasa nga bafunye obuzibu. Bw'abadde atongoza enkola ya insurance yatandikiddwawo aba Spades ne National Insurance Association of Uganda mu Kampala, ng'eno egendereddwamu okuliyirira bannayuganda abafuna obuzibu nga bagenze emitala w'amayanja okukuba ekyeyo, ng'etuumiddwa Migrant Workers Insurance Scheme. Haji Kadunabbi agambye nti ekizibu kya bannayuganda babadde nga bakaaba entakero oluvannyuma lw'okufuna obuzibu ku mawanga kati kigonjoddwa. Kasita ogigula obeera obulamu bwo singa ofuna obuzibu ng'oli bweru basobola okuwa famire yo miliyoni ezitakka wansi wa 3. Miliyoni 3 baziwa famire yo singa obeera ofudde enfa yonna. Insurance omulimu gwayo ensi yonna wa protection awabeera nga waliwo obuzibu oba risk. Kati insurance product tugitaddewo, tumaze okugyekenneenya ng'ekitongole ekya Insurance Regulatory Authority, tugiyisizza. Ekisigadde tugamba gavumenti ekifuule nti nno omuntu tagenda bweru okujjako ng'amaze okugula insurance eno. Senkulu wa kampani ya insurance ya Nick Life Assurance Rubandi Joseph naye asinzidde wano n'annyonnyola obukulu bwa insurance eno eri bannayuganda. Omuntu ajja kuva wano ogenda okukola ebweru nga alina peace of mind, alina awulira emirembe nti singa wabaawo ekimutomedde ng'ali bweru wayinza okubaawo obuyambi ate nga bw'amangu. Senkulu wa Spades Insurance Brokers Christopher Sengendo naye alambululidde emiganyulo omuntu gy'afuna nga yeegasse ku nteekateeka eno. Nti omwana ono senga aba mu mbeera nti alemereddwa okudda ng'afunye obuzibu bwa mukama wa mugobye oba nga alwadde ng'alemereddwa akakyasobola kukola omulimu gukalubye ng'ayagala kudda e Uganda, sikiimu eno ejja muyambako muwa tiketi emukomyawo okudda e Uganda okwaboowe. Ssekajiji Augustus, CBS mu Kampala. Abatuuse ku kyalo Kiganda ekisangibwa mu ggombolola y'e Rwanda Kooki baguddemu entiisa omuvubuka Joel Lwasa bw'asangiddwa ng'afiiridde mu kidiba. Kigambibwa nti Lwasa abadde maneja w'omugagga omu mu kitundu ekyo ng'alima nnyaanya kyokka abadde abuze okumala ennaku nga bamunoonya talabika. Omu ku batuuze bagudde ku mulambo gwa Lwasa ategeeza Kyabbasa ebizze bibaawo. Najja nafunako mwana munne wano mutabani wa Muzeyi Katongole naye namutwala bagende abakozesa bakole bonna eyo. Oluvannyuma omuvubuka abadde amaze ennaku nga 2-3 nga talabika ate noono nga naye yavaayo ali eno agenza okuzuulibwa azaaliddwa mu kidiba kye badde basenamu amazzi ag'ennyaanya ago nga bannaffe n'ekyo